bulijjo abatukubaganirako ng'amalebe nga mutuvugirako emimwa mutujjongera ti ndumpu kibiina ky'abasiyazi era his excellency Kyagulanyi Ssentamu sente azijja mu basiyazi muli luddawa. Ekibuuzo kye kimu mwakibuuziza ku Andrew Mwenda, ekibuuzo kye kimu mwakibuuziza ku Fox Odoyi, mwakibuuziza ku eyo gurupu y'amahozi gye batambula nayo, ekibuuzo kye kimu mwakibuuzizaako Janet Museveni ne banne. Kakati nno omuzannyo poteya wano tewali muzannyo. Ekibuuzo kye kimu mwakibuuziza ku Abedi Bwanika, ekibuuzo kye kimu mwakibuuzizaako ku Mpuuga, kibuuzo kye kimu Nakakande mwakimubuuzizaako oba mukyala Josi Baagala mwakimubuuzizaako. Kaakati nno kibuuzo kye kimu mwali mukibuuzizaako ku Anitanet Amongo Speaker owa Parliament. Olwo tusimbudde tutandise nkugambye nti kakati kano ogenda kukasimula nze Eke Master mabega w'omuzindaalo. Kaakati nno ampuliriza ebigambo bibadde bitujwetekebwako omukulembeze waffe. Kaakati ekibuuzo kye kimu mwali mukibuuzizaako ku Bujingo Niyonzimana owa Pentagoni. Ebibuuzo bingi ku nsonga eno twagala tubitegere olunaku olwaliro. Nkugambye nti Amerika yeekyakalambidde eyagala accountability emyaka 30 nga bateeka ensimbi mu mwami Museveni ez'ebintu bino ebyamutungo biina. Kakati accountability abasajja bajagala. Uliye bigambo bino ampuliriza olunaku olwaliro ntambula na mulongooso mu Lutansozi era namba gyolaba ku screen eyo esembe olwenda mu 10 eyo mulongooso mu Lutansozi nsoko mukwanjulira nkugambye nti onawonya ebizibu bya buli kala embeera ng'ekalubi ngenzitoye mulongooso yekka. Abali ebulaya mukonako ku WhatsApp ebisigale n'obimulekera abajja kubimala. Kakati nno nsimbudde ekibuuzo kikyali mu ddiiro, ekibuuzo kikyagenda maaso okwewuunaganya. Abasajja bano babadde batuvuga mu reverse psychology okubeera ng'oli atambuza ekintu naye ng'akitambuliza ku bukyayi bw'omulala. Kakati no kansoke nkomewo wa President katono nnyo mu myaka guli oguwedde ebigambo bino yabyogera. Ekibuuzo kye kimu mwakibuuziza ku Andrew Mwenda, ekibuuzo kye kimu mwakibuuziza ku Fox Odoyi, mwakibuuziza ku eyo gurupu y'amahozi gye batambula nayo, ekibuuzo kye kimu mwakibuuzizaako Janet Museveni ne banne. Abaffe mukimanyi nti n'emisango egibadde mu kooti abamu abavubuka ne bagenda ne baloopa nga babakutte ne babakabasanya mbulisa maanyi nfuna bulungi nga tebeesimidde nakwesimira ne bagenda ne baloopa. Abantu be baloopye temubakwatako kubanga bannammwe bakumibwa mundu. So obunnanfuuso obwo njagala buveewo mu bantu bano ate ne bannayuganda bamanye nti Museveni abakozesa bukozesa. Njagala okusoomooza abanaddiini, njagala okusoomooza bonna abakulembeze, buli muntu alina eddoboozi njagala obasoomooza. Nalabye nga basheeke bavuddeyo ne bekalakasa lw'ebisiyaga. Era nindiridde basheeke baveeyo bekalakase olw'okutta abasiraamu abattibwa n'abasiraamu abasibiddwa mu makomera awatali musango. Ninze okulya bannaddiini kyeboogera ku kiwamba bantu, ninze okulya bannaddiini kyeboogera ku bubbi obw'abaminisita bano bonna n'abalala. Nindiridde okubawuliriza nga boogera ku nsonga ezo. Bwe baba teboogera ku nsonga ezo kitegeeza bali part of it, baleme kubeera selective, twogere amazima gabeera mazima. Maliza nga ngamba nti nga bwe bafuba okukyusa ebintu ne babitwambaza ne ba anti olwo mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaliro twagala okuddamu okubeera nga tumuyozaayoza n'okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Ampuliza ono yazaalibwa nga 12 mwezi gwali gwa 2. Kaakati nno olunaku olwaliro lwennyini omusajja lwe yazaalibwa ono ajunya abangi n'okubeera nga alwanidde Uganda okubeera nga agituuse eyo yetwagala ebeere nga etuuka okutujja mu bufuzi obw'abasajja bano bamukwata mundu okuzza ensi mikono gy'abannansi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ebyawali e Kawempe twabisunsudde ku mboozi ku muzindaalo era wabiwulidde butereevu nnyo n'abakugu ababaddewo mu vidiyo yaffe ewedde. Wanga vidiyo yaffe ewedde tewagirabye ddayo ku mukutu gwaffe guno gwennyini vidiyo eddiridde eno owulire bwina abadde muli ojja kubeera ng'omanya nti mukwano gwange mpuliriza obadde osubiddwa kinene nnyo. Kati wulira eri ewa Honorable Sseggona akali amaggwa kifumba mutuku. Wuliriza ebigambo kifumba mutuku. Waliwo amawulire agamaze okweyoleka n'obubonero obulaga nti omusajja ono bandigezaako okumusiguukulula mu kifo mwali ekyobwa MP. Kaakati nno amawulire gongera okuyitiŋŋana wabula bino byonna nga sinaba kubeera nga tubikakasa
tugenda kunoonyaako ku mmeeya Sam Mathias Walukagga tumukuŋŋaanye tumuleete mu mboozi ku muzindaalo twogere naye ebigambo bino yennyini abyekakasize kubanga waliwo amaloboozi mangi agafulumye nga galaga mbu omusajja ono ate yayagala okusigukulirawo omusajja amanyiddwa nga Akalya Amaggwa Medard Sseggona. Kakati nno ate ng'omusajja Mathias Walukagga Mulumba ono ye mmeeya wa Kyengera Town Council era ebigambo bino azze abyesammula era ng'abyesulubabba ng'ennasswe bwe yeesulubabba engalabi. Kakati nno abantu nga bakimusibako n'okubeera nga bamulumiriza nti ate gwe wa NUP ate osigukuleyo munno wa NUP. Kakati olwo bino bigenda kubeera bitya? Wabula ffe ne tugamba ku mukutu gwaffe nti ekirungi Sam Mathias Walukagga Mulumba mu ggwanga mwali era olunaku olweggulo twabadde naye wali eri ku kitebe kyaffe kya NUP tugenda kumunoonyaako mu woofiisi ye wali eri ampuliriza tumukwasaganye emboozi ku muzindaalo ajja atunyonyola ekigenda maaso mu constituency eno. Ddala ebigambo bino ebimwogerwako bituufu agenda kuva ku bwa mmeeya ate ye ajja asigukulewo Sseggona Akalya Amaggwa wali e Busiro oba ebigambo by'abantu buntu nga samwasamwa kubanga abantu bangi basiigiddwa enziro boogereddwa ebigambo oba oliawo ebitaliko mutwe n'amagulu naddala nga baagala okukyayisa abo be batambula nabo be bakolagana nabo kubanga mu bigambo bya Sam Mathias Walukagga emabegako 2024 yavaayo naga nze sina embeera yonna yakwesimbawo nga MP era sikyagalira ddala ate siyinza kudda wali munnange owa NUP ate nze gye mulwanyize ate muvuganye. Kati we twogerera ng'embeera eyongedde okusajjuka era ebitundu ebirala bingi nnyo ng'akayisanyo kangi nnyo abantu nga beeteekateekera ani addawo wabula nga sina kutwala mu mboozi eyo kansooke kuzeeyo katono nnyo ku bigambo bino ebya Mutungo Bina tukomewo. Bulijjo abatukubaganirako ng'amalebe nga mutuvugirako emimwa mutujjongera ti ndumpu kibiina ky'abasiyazi era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu sente azijja mu basiyazi muli luddawa mutujjongeredde emyaka kumpi 5 ffe just nakwezi nyabuna ne musirise tibukagana mwe tibuna bagalaba. $5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million. Kambuzem BBS yavaawo radio TV y'obujjajja ne CBS radio y'obujjajja zavaawo kiki muddemu mukyaze Bwanika ne banne Bafulanka Kasumba bajje batuwe accountability. Milioni nye za dola zibadde ziyingira buli mwaka kumpa okumala emyaka 30 nga baziteeka mu bubinja bw'abasiyazi. Milioni 5 n'ekitundu nga ziyita mu USAID ze milioni 9 n'ekitundu. Twagala accountability. Pastor Bujingo bulijjo tujjonkera ku makya mututu n'olweggulo kumpi okumala emyaka 5 muve mutuwe accountability. Gwe Sempa Pastor Sempa bulijjo mulwanisa bali abisiyaga kati zositera kubiraba ng'osirise muve twagala kintu kimu twagala accountability tugenda bajjonkera nze buli lunaku ndino kola video nga tubabanja accountability tegende tugera kusirika mutujjongeredde emyaka egi fenna kwezi musirise mugenda kuvaayo time gera tuuka nga tubalumba gye muli eyo mu maka gammwe twagala accountability. Museveni alidde ebisiyaga kumpi okumala emyaka 3 abanaffe babasiyaga kwesemwayi babasiyaga bakwata bane babali ebisiyaga ninga mubisiba kuffe amazima gakerewa bukereyi negamba negavaayo twagala kintu eki twagala accountability. Peace. Kakati nno nja kusaba n'obwombe fufirino soko jimpere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo message eno egenda kutambula ebune buli wamu wetwagala etuuke mu bannayuganda. Kakati nno buli ogikotogera obutagiwa kigalo obeera mukwano gwange mpuliriza message eno ogituulidde nga tuyagala etambule kubona mawanga wabula abasajja bano kitulina okukola kiri kimu kwongera kubeera nga tubunyisa enjiri okubeera nga ebikolwa nga bino ebikyamu tubiraga ensi kubanga ebigambo bino byakafulumidde amawulire ne gabiisa ku makutu ejensi yonna eminene abasajja bano bakyafuuse kyesirikidde era tewali n'omu yaavuddeyo kubaako kyanyega ku nsonga eno bonna basirise tewali n'omu anyega. Kakati ffe tugambye tujja kubabanja accountability oba baagala oba tebaagala
bajja kunyonyola ensi essente babadde bazitwalawa essente zino babadde bazikozesa ki essente zino ani abadde azirisiivinga y'ensimbi zino ani azigabanyeeko babadde bazigabanya batya era lwaki bayisa etteeka erikugira mutungo bbiina mu ggwanga Uganda kaakati ate bba mu nkukutu ne basigala nga bakyafuna obuyambi okubeera nga bamupromotinga n'okumusaasanya mu nsi yaffe kaakati nno ebigambo binene ebigambo bingi olina okubeera nga mukwano gwange ampuliriza obitegeera bulungi nnyo mikwano gyange mwenna omukulu amanyiddwa nga S Wamala wali mu ggwanga erya USA nkutumiddeko n'ettiimu yonna Haji ne Hajatiwe omunaddiini oyo mundabire nnyo omugamba akwate mu nsawo ebigambo birenga bitambula bulungi nnyo kakati nno maama ggwanga lya Switzerland munnange nkutumiddeko nnyo obubaka bubadde busajja nnyo weebale nnyo bali ddala ndabira ku taata omunsaasirire kaakati ate mikwano gyange mwenna bali mu ggwanga lya Switzerland mbatumiddeko nnyo omukyala Emily kw'ossa sisita wange wali Mari nawe nkwagala nnyo maama Emily kw'ossa omutabani mwenna mwebale nnyo gye mutuusaako engalo mbalowoozaako wulira ebigambo bibino ampuliriza kaakati nno njagala nsooka nkutwala butereevu nnyo mu mboozi eno ebifa ebusiro ewa Meredi Lubega Sseggona akali amaggwa ebigambo bino gwe obyogerako ki jjukira nti mu komenti njagala nnyo era nkwaniriza bw'okoonako mu komenti nompa endowooza yo nange nja kujjanjiwa like bwe mbanga ddala esaana like kaakati nno bwe banga esaana kuddamu era nja kuddamu wabula tubeere bampisa tubeere nga tuyigiriza abalala bonna oba oliawo abagezaako kulooza nti NUP bantu babi tubalaga ekifaananyi ekirungi kakati nno ampuliriza nkugambye nti ebitundu ebyenjawulo bingi abasajja n'abakazi batandise eddaka weefube ow'okwesowolayo okulaga nti be basobola okuddira bannaabwe mu bifo ebyenjawulo kaakati eri olunaku olw'enkya tulindiridde omusajja ono amanyiddwa nga Luswa Luwemba kaakati ye yavuddeyo n'ategeeza mu bigambo bye mbu abantu b'ekawempe bamugamba mbu oba NUP yakumye kaadi mbu weesimbewo ku bwannamunigina wabula ebigambo bino tasonga ku muntu ani amugambye wabula kitwalibwamu nti abantu baŋŋambye embu neesowoleyo neesimbewo ku bwannamunigina tulindiridde olunaku olw'enkya yavuddeyo n'akakasa naga nti agenda kuvaayo ategeeze eggwanga kuki ekiddako wabula fenna omusajja ono bw'anaavaayo n'akakasa okujja ku independent mwenna mukakase ebigambo bye tuzze nga twogera nti omusajja ono abadde aliko omukono emabega ogubadde gumusindiikiriza okubeera nga bino byonna ebikolebwa abikola era mujja kumanya mwenna omukono ogwo gwani tujja kuvayo butereevu nnyo ekizimba tukyabye kubanga fe tulinza akantu kamu kokka enkya bw'avaayo n'agamba nti wa independent oba bw'avaayo n'agamba ngenda kubeera mabega w'abano amusajja amanyiddwa nga Elias Lwimbazi Nalukoola kaakati nno tujja kubeera tumanya ekituufu kyennyini eky'omusajja ono oba oliawo wabula ng'essaawa zino naffe tufuuka ekyesirikidde tumulinde kaakati nno sooka oli emboozi eno ate nkomewo ensi nga biyinza okuba nti biyimiridde akaseera kano bakandideeti abawerako olwedde bamaze dde okulaga interest baagala oba oliawo okujja okusiga okulula omubaka Medadi Lubega Sseggona ayagala kisanja namba 4 kitegeeza nti ekitundu kino olwedde abadde akikulembedde okumala ebisanja 3 gy'emyaka 15 kakati mu Lwesimwali Kakinda Matovu NUP Emmanuel Magola Matovu Independent Walukagga Mathias alowoozebwako Mujabi Edison Nsamba NUP Haji Chimba Abdul NRM ne Charles Wilson Gala NUP stroke DP katandike nono Charles Wilson Gala mukaluwa kawedde yali munnakibiina kya Democratic Party naye kusinzira kugava ku ground galaga nti ono akyabalabala mwalabe nzire mu DP wanabawo waka oba ngende nyingire NUP bampe kadi bwe nyingira NUP banajimpo banedda kakatutegedde nti oyo akaseera kana akyali DP sitroko NUP Haji Chimba Abdul munakibiina kya NRM onatulidde ye ssentebe owa district ye Wakiso akaseera kano ye ssentebe wa NRM mu district ye Wakiso Haji Abdul Kiyimba kakati okulonda okuwedde yadda mu kyalo ewaabwe eri Ebukoto South Constituency yadda
mu kyalo n'agenda avuganyiza eyo Bukoto South Rwengo awali omubaka eyali owa NUP Twaha Kagabo n'awangula Haji Kiyimba mu Bukoto South Constituency 221. Kati Haji Kiyimba ono gye bamuwangulye tazzeeyo akomyewo wano agamba nti njagala kakati Busiro East era kigamba okuba nti olutalo lwatandika dda wakati we n'omubaka aliko ne bannabyabufuzi abalala engeri kiri nti sajja amanyiddwa nti si mwangu mulungi nnyo mu buvuyo Haji Kiyimba Abdul Bukoto South. Mathias Walukagga Mulumba nti aswamye okulaba ekigenda okuva ku kibiina kya NUP era ali mu kwetegereza alabe ekibiina kya NUP kinaddiza Medard Lubega Sseggona kaadi y'ekibiina kino oba tekyemuddize. Bwe kiba nga tekirina nteekateeka za kumuddiza ajja agende maaso n'okuba nti asaba kaadi y'ekibiina kino. Mu kaseera kano bakulaga nti Walukagga ono y'omu ku balejula ku kibiina kya NUP tavaayo, y'omu ku badayihard aba Prince Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga nti musajja wa fuutu soja nnyo ayinza okuba nti alina kyabala ekinene ku kibiina kya NUP takyavaayo. Buli event yonna ebeerayo Walukagga Mathias abeerawo. N'olunaku lwajjo nga bagaba kaadi y'ekawempe yamambuka yabaddewo mangu nnyo n'ategeeza nti agenda nakuyiiya oluyimba oluwaana Nalukoola ekawempe. Mathias Walukagga nti naye mu byonna ebigenda maaso ali mu kasonda wali ateeze abalampiki. Medard Lubega Sseggona bamwongera kaadi oba tebagimuwa ali awo ateeze. Kyokera nti singa kinaaba bwe kityo NUP n'esalawo okumuwa kaadi anaaba n'emikisa egiwerako omuyimbi Mathias Walukagga Busiro East Constituency. Kaakati katugende ku incumbent Lubega Medard Sseggona akali amaggwa. Ono yamutendeke atabuusibwa era tuliriza looyo ono Medard Lubega Sseggona yakola nnyo ku ky'okuteekateeka ssemateeka w'ekibiina kya NUP omujja. Jjukira nti akakiiko ak'ebyokulonda kakyamuganye nti naye y'omu ku baakula ennyo okulaba nti bafuna ssemateeka wa NUP omujja. Awo naaba nga alinawo credit Sseggona. Ekirala yawoza omusango gwa NUP ogwali mu Kibalama akaseera nga Kibalama ne banne baagala okweddiza ekibiina kya NUP. Ono yagenda maaso n'okulabika nti anywesa Kibalama amazzi. Mujjukira mu kooti nga Kibalama anywa amazzi ag'okumukumu. Omusajja musoya ebibuuzo looya omutendeke omukuukuutivu ono Medard Lubega Sseggona yagenda maaso n'okuba nti yayimirirawo okulaba ng'ekibiina kya NUP tekitwalibwa Kibalama. N'amuwoza musajja mukulu n'anywa amazzi ag'okumukumu n'atuuyanira mu kooti. Kati credit yegenda nnyo ewa Lubega Medard Sseggona okutaasa ekibiina kya NUP obutatwalibwa Kibalama ne group. Nkubuulira bintu bye ebimufuula atuuliriza Owenkizo sofa oba ku contribution yabadde akoledde ekibiina ekya NUP. Ekirala nti experience agirina kubanga amaze akaseera akawerako ng'ali mu parliament n'amateeka agategeera bulungi engeri gyekiri nti parliament lukiiko olukulu lukola amateeka ag'eggwanga. Naye abamukuba abaagala ono baleme kumuwa kaadi basinziira ku bino. Bagamba nti olw'okuba nti akimanyi bulungi nti amateeka agategeera, olw'okuba nti akimanyi amateeka mukugu nnyo ate musajja mukulu alina ne experience nti anyoomamuko. Nti alina muko kanyoomonyoomo naddala mu bakulembeze b'ekibiina agamba mmwe temulina kye muŋŋamba. Nze amateeka nga manyi kaakati tolina ky'oŋŋamba nnyo nti alina muko akanyoomonyoomo. Ekirala tali in good hands rather in good terms ne ba fuutu soja nti yaddenga munakibiina naye bafuutu soja tebamufiiringa nnyo. Ekirala nti memba wa DP ate yali memba wa DP kati ate naaba nga mu kibiina kya NUP omuntu yenna aliko ebbala erya former DP binza okuba nti bijja kukyukamu. Yaddenga ekibiina kya DA ekyatandika oba ekisinde ekya DA ekyatandika teyakiyingira wabula lumu abayogera n'abamawulire n'ategeeza nti ye tasobola kuwalana
tasobola kuwula na Mathias Mpuga Nsamba olw'ensonga nti mulabidde emyaka 30 nga batambula bonna. Yoyo akakiiko akakosase aka Parliament yagenda maaso n'okulabika nti akakulira naye nti era ebiriwo biraga nti tekabadde vibrant nnyo kwenkana nga banne abadde bajja bakakulembera. Kati bakulaga nti Medal Lubegera Sseggona ali wakati mu dilema era nti naye mwennyini tannaba kusalawo Nuupu oba DA. Ku Nuupu agenda naye ate nabali mu DA mikwano gye nti naye ali awo kyokka era alaga nti akyetaaga okusigala ng'akulembera ekitundu kino ekya Busiro East Constituency. Kaakati netutuuka wano bagamba nti newankubadde musajja mugagga era ng'aludde mu byobufuzi ng'akoze ssente empya n'enkadde mu byobufuzi nti alina gaamu mu ngalo. Gaamu bw'aba akuwa akasente bwe kati akazike gaamu akakwata ne katatuuka wo oba ayinamukko kasota. Era nti mu constituency gy'akiikirira ayina moto. Abalonzi bwe bamusaba kasente abagamba nti eyababba nange yeyanziba nange sirina moto ye. Mu constituency ya Busiro East bwe bamusaba kasente abalonzi abagamba eyababba nange yeyanziba ye moto ye. Eyababba nange yeyanziba ffenna tetulina. Kyokka abalonzi be gye bavuddeko beewuunya bwe yatwala emmotoka okujooza ku Washingi Bay bakanaabe ne bagisangamu mukadde 1018 ne babubba. Poliisi yazulako nga 8. Kati abalonzi ne bagamba nti omusajja yatugamba eyatubba ye yamubba ate 1018 ng'obutambuliza na mu mmotoka. Kitegeeza nti obwo obusente butono ku bwayina yali abwerabidde na mu mmotoka. Kubanga engeri gy'otwala emmotoka ku bakanaabe n'olekamu ssente ezo ziba ntono oba ozeerabidde. Nga Dr. Kayima bw'anaakwata eki10 n'akiteeka mu kadrowa k'emmotoka n'azeerabiramu. Kaakati ono yeerabiramu 1018. Kati abalonzi ne bagamba nti honalebo watugambe yakubba eyatubba ye yakubba kaakati ateggwe 1018 ozirabira mu mmotoka. Kati Rwesa atuliza bwetu bweri nenga kisuubiddwa okuba nti Rwesa eno singa omuyimbi Matasi Walukagga aweebwa kaadi Lubega Medal Sseggona asuubiddwa okuleka nti adda era kitegeeza nti Rwesa ajja kubawa abantu 3 Medal Lubega Sseggona omuyimbi Walukagga Matasi ne Haji Abdu Kiyimba munakibiina ekya NRM oyo ye amanyiddwa okuteekawo embeera musajja wa kavuyo mulungi era kitegeeza nti akalulu kaba kagenda kuwuuma bye tukuwase bya nkomeredde bisobola okukyuka tulidda n'ebirala mu Busiro East Constituency. Kaakati nno ekyakoleddwa ekibiina ekya NUP okubeera nga bascreeninze abantu bagenda okwesimbawo public neberanga nayo ekyetaba mu 50%. Kakati n'ekibiina nakyo nekiteekawo debate era nga debate eno nayo yabadde erina percentage gyetwala omuntu okufuna kadi. Kakati kino abantu bangi bagambye bannaye kino kibadde kibangawo mu ggwanga Uganda. Era omusajja ono nga Mukasambidde bw'omulaba wano agambye nti NRM bweyita bafubutizi oba kokoberezi oba okubeera nga tebaagaliza bandikopye enkola eno eya NUP kubanga mu NRM bye kibiina ekiriwo wano ekikwasaganya ensimbi eza Uganda zonna era obusobozi babulina okukola nga kino ekyakoleddwa okwetoolola Uganda yonna. Ono omusajja agamba nti kakali kino ekyakoleddwa kibeere ekyokulabirako era ebeere ekizampo kubanga ono agambye nti wadde byonna bijja kwogerwa babeere nga babavvoola bayisaamu amaaso n'okunyoomoola naye ekyakoleddwa kyabadde kyanjawulo nnyo kibadde tekibangawo era omuntu yenna anaavaayo naga nti ekyakoleddwa oyo ajja kuba munnanfuusi ajja kuba tayagaliza nsi ye ajja kuba tamanyi politics ajja kuba muntu ng'alina ekkonda ku mutima era nga ye omutima gwe mubi kubanga ekyakoleddwa kibadde kizibu nnyo era nga kyanjawulo nnyo era nga tekibangawo. Ffenna tuwalabye abasajja bano baateekeddwa ku minzaani okusinziira ku ebyo bye bababuuzizza n'okusinziira ku ebyo bye bazzeemu n'okusinziira ku public bwe badde tunulidde abantu bano. Era bw'onoogenda e Kawempe ojja kulaba ng'omusajja Erias Lwimbazi Nalukoola amaanyi mangi nnyo ku gurawundi okusinga ku banne ate nga bw'onaakomawo ku bibuuzo
ebyamubuuziddwa ba NUP waleero ku head offices era nga namukuddamu omusajja ono yabadde asukulumyeko ku banne. Kaakati nno bino bw'obigattagatta yafundikidde avuddewo ne kaadi eya NUP okukwata bendera ya NUP okukiikirira abalala. Wabula mulimu abaafunye akasajja nga bwe nkugambye nti omusajja ono amanyikiddwa nga Luswa Alex Luwemba. Ono yafuniddewo akasajja ne ku lunaku lw'oggaba kaadi ono teyalinnyeeyo ng'ayagala amawulire mbu gamutambulireko asobole mbu okuba nga alina kyakola ekyenjawulo, wabula ekisinga okubeera nga kirungi nnyo era ensi kyemanyi omusajja ono ebintu by'abala ne byalowooza n'okusinziira ku byazze ng'akola ne byazze ng'ayogera ensi emanyi wa we yamutadde. Mu bigambo bino eby'omusajja ono amanyiddwa ngambidde tukomewo. Njagala tuddeyo ku nsonga ya NUP ne decision gye baakoze olunaku olwaleero. Yes, mbadde mbuuziza nti waliwo ekyokuyiga n'otutuulira DP kyeyiga. What about other political parties, for example? Kakati olaba abaana abo baakoze ekintu. Public involvement and personal decision. Nti ba-involvinze public ate ne beesalirawo. Ne basigala nga public nabo bennyini buli omu akoze omulimu gwe. Public yakoze ogwabwe nabo ne bakola ogwabwe. Era singa ebibiina nga biina Justin Sonyina kubeera b'amaanyi ate bandikedde ku kitebe ky'abaana abo okwebuuza ne bafuna akatabo. Nze nkubulira singa babadde nga si kugamba nti nobo amaanyi amemanye bandikedde ku kitebe ky'abaana abo okufunayo akatabo bakakozese nga nabo baddamu okusalawo ensonga z'eggwanga. Bajjenga basoma obojjuke be twabeeranga nga tugenda kuyingira ekigezo nga akaseera konna koomala wabweru okamala otunula mu kitabo bwoti bwe bandibadde. Kati NRM ekoppeyo ki? Ekoppe mode of organization kuba kati NRM yefuga eggwanga buli lwereka ebintu ne bibeera nagalaala eggwanga lyonna bwe litambula. Because as we speak, frag aba NRM bajiwadde Farida Nambi ne wali omukyala bamuyita Hajja Tanifa Karadi or Karadi something like that. Ayomba era genze nzijanga independent sekiriziganya na kibiina kye kyakoze. Kati ate nze aba independent bansisa yonna babaayo naye independent takutawaanya mu by election kubanga taba na mulamwa era abeera n'omulamwa wiiki esooka. Wiiki ey'okubiri by election erondako ba candidate babiri bokka. Candidate ow'oludda oluvuganya ne candidate w'oludda olulemeddeko. Ono independent abanga mulalu omanyi omulalu ebutabika yalonda ejjambiya n'agoba omusawo. Omusawo n'adduka emisinde n'adduka ekisira n'alemererwa n'agwa wansi omulalu n'amutuukako. Kati omusawo ng'alinda bulinzi kuwulira ng'omulalu atema agenda okuddamu okutuna waggulu omulalu amutunuulira mukwasa jjambiya ndikwako naawo ngobe mukaka. Kati oyo ye independent tabana mugaso mulala tewaliwo mugaso kwako naawo ngobemu. So tebakulimba nti independent alina omugaso mu by election wane ya Kampala mu position yebaddemu opposition. So does it mean nti mubano for example era bawangu abatawereddwa kadi singa mbeera mwajjanga independent ajja kuba kota omulalu wa Jambia naye ng'agoba bugobi musawo ate bw'anaamutuuka kutajja kutema ajja mukwasa nti naawe ngobaamu. Tebakulimba. By election ebeeranga presidential election tewabaawo third candidate tikisoboka. So linga NUP yakoze kya kitalo ekintu kye yakoze kyabadde kubanga yabadde erina choices bbiri: kulonda anaddira Ssegirinya Mbigere oba kulonda mubaka wa parliament owa Kawempe North. Era ba candidate babadde babiri. Eyabadde alina okuddira Ssegirinya Mbigere kyabadde kino ekisajja nga kirina n'akabokisi ka ssente bamuyita Moses Nsereko. Ate na tweetinzeko Moses Nsereko oyo eyabadde ajja mu Ssegirinya. Kati ate owa Kawempe North ye yabadde alina kuba Nalukoola. So kati ekibiina kyalonzeko mubaka tekyalonze wakuzaawo Mbigere. Ate Alex Luswa Luwembe yali PA wa Ssegirinya. PA abangere omwana gwotuma ku dduuka ekisooka ky'omutumye gw'okimugambye sente gw'ozimuwadde ye akoze gwakuddukawo. Kati ate oyo naye aba alina kyamanyi. Kati ani agenda omutuma yamanyibwa PA oyo aba tabimanyi aba akulimba bulimbi. Abantu temumalanga budde na ba personal assistant. Personal assistant nze mubuulire ekyokola nze mutume wantu ne mulagirirawo
ne muwa sente zigendawo era bw'akireeta tamanya na kyenzizaako kati ng'anva mu nsingo ga nti oyo yabisobola baba asobola biki. Has Nup made the best decision? That is the best decision, and I can tell you kuba Nalukola yava waffe mu DP yali munamateeka wa kibiina n'ava mu kibiina n'agenda mu NUP talina gwe yali avumye so ng'ate ffe mu DP tuvumagana naye tosobola kugamba nti wano yavuma ono so ng'ate okukaayana twakaayananga nyako biyitirivu nnyo era yali akyali munamateeka wa kibiina doketi ye ate olukuŋŋaana neka ya DP n'egimujjako n'eginkwasa olwokuba teyakkaanya na bintu ebimu ng'endagaano ya Honorable Mao gye yakola eya DP ne NRM so tayina mutawaana is a very brilliant character munamateeka tumanyi bulungi nti ajja kukola omulimu. But do you think Nup will retain this seat given the circumstances? Nup egenda giritaininga akati olaba waliwo ffe abalina obuzibu okuwagira omulala ng'olabye Nabulukoola kati ate olwo bo bannakibiina kyabwe. Come again? Olaba waliwo kati nganze mbidde asobola okufuna obuzibu okuwagira omuntu omulala yenna nga ndabye Nalukoola kati ate olwo bannakibiina n'abawagira NUP tebalina choice ajja kuwangula kyesigenda kukkiriza saagala muntu yenna mu reesi eyo ng'omulimu ogukuleese kulemesa opposition kutwala siiti yaayo ekyo bwe tunaaba tukikubyemu ttooki ng'oliwo opposition ekyo kyennyini kigenda tugatta tuwagire Nalukoola yekka because already speak there are no signs nti mugenda kwegatta tulaba kati Khalifa Aganaga FDC yamulese dda we bambuza n'emiruka nga tagimanyi nika kati ogenda kukola ki kale Khalifa Aganaga lwaki muyimbi yagato katogera amazima eri abantu olunaku olwaleero omwezi tuli mu Gwakubiri Parliament eggalawo mu mwezi gwa Kutaano kitegeeza nti omwaka gulinga gumu n'emyezi emeka ng'ebiri tugenda mu kulonda tewaliiwo mulimu gwonna mukulu gwa memba wa Parliament Parliament ya ggwanga agenda okulondebwa kati omulimu gw'omuntu agenda okulondebwa kati kunoonya bululu na kulemesa gavumenti kuddako eyammweddeko so situagala tulimbe bantu nja bakolera binomba letere binomba ne tibiriiwo obwo obudde tebuliiwo kati tugenze mu campaign mood era kati tulonda ba lieutenant teri awangula lutalo nga talina ba lieutenant be ekibiina kati kiina kubanga kironda ba lieutenant baakyo mu buli kanyomero abagenda okutambulizibwako ensonga y'enkyukakyuka Nup kyekoze so gamba bantu efunye lieutenant omutuufu anti ensonga ampuliriza tuzikwatako buterevu nnyo ne tuzisunsula ez'okumpi n'ewala olwo naawe n'ozitegeera n'omanya ekigenda mu maaso mu nsi yo jjukira nakugamba era mbeera nkugamba enkya n'eggulo nti bano abasajja ku streams ziri ezaabwe eziri main media eziri national oba ez'eggwanga togenda kubeera ng'owulirako ebigambo ng'ebyo nti Uganda ebaddewo ebwo obukadde obukwata mu buna buli mwaka oba okupromotinga mutungu biina togenda kubiwulira ku radio togenda kubiraba ku TV kakati ffe tugamba tujja gakwatanga nga bwe gazze tugakuleetera ogawulire era ogategeere naawe ogenda obanja accountability ku basajja bano baveeyo banyonyole ekigenda maaso kakati nno bino byonna nga bigenda maaso waliwo okwewuunya okulala kakati era mu mbeera y'emu njagala naawe mukwano gwange ampuliriza oba atugoberera ombuulire ku nsonga eno eya Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo bino oba oliawo gw'obyogerako ki omusajja ono yavulyo n'akakasa bulungi nnyo era n'awagira bulungi nnyo gavumenti y'eggwanga Uganda okusima amafuta agava e Bunyolo kakati ono ng'agamba nti amafuta gano gasimibwe nti kubanga omuntu kyalina kyekimununula kyalina kyekimuyamba mbwe amafuta gano gasimibwe bwe ganaamala okusimibwa mbuga yambe eggwanga mu bintu ebimu ebyenjawulo ng'ogula eddagala mu malwaliro ng'okukola enguudo oba oliawo n'okusasula abakozi emisaala gy'abakozi aba gavumenti kakati nno wano we twagala okwebuliza wennyini ampuliriza Uganda ebadde n'ebyobugagga bingi nnyo ne ddala mu byobugagga ebyo nga mulimu ne golodi asimibwa
mu bitundu ebyenjawulo mwenna mwawulira nti Kalamojja wavaayo Golodi muyitirivu nnyo mwawulira ne mu bitundu ebyeyonga Busia wavaayo Golodi mungi nnyo ebitundu by'eno side za Kasanda wabadde wavaayo Golodi kaakati Uganda nebeera nga ibadde eyina Golodi kati ekyebuuzibwa Golodi ye oba ebibugagga ebirala byonna ebiva mu Uganda ampuliriza bw'oba otunuulira Uganda weeri birina bwe bituyambyeko birina bwe tusiza ensi yaffe nga tetunaba kubeera nga tuleeta amafuta okugasima mbuga tuyambe ku ebyo bye twetaaga okubeera nga bituyamba mu ggwanga ebiriwo ebitono sofa ebikozeseddwako oba ebisimiddwa nga Golodi biyambye ki ensi yaffe era tubifuniddemu wa era kye bituyambye biba nga bituyambye ddala gwe otunudde kyekyo ekimala era abasajja bano emyaka gye bamazeyo emyaka kumpi 4 ku nkola gye bakozeemu ebintu byabwe gwe olaba nga gwe munnayuganda ddala basaanidde okubeera nga bawa omukisa okubeera nga basima n'ebyobugagga ebirala ng'amafuta bongereza okwo emyaka 4 gye bakulemberedde eggwanga Uganda ne bye bakozeemu bijja mu myaka ejana oba tebijja mu myaka 4 kakati no wali eri wansi mu comment ampuliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga aga nti tuwagire enteekateeka eno ey'okusima amafuta bwe tunaasima amafuta Uganda mbwe egenda kubeera nga eteta egenda kubeera nga enyirira tugenda kusugumbiza tusagambize tujaganye nga bakimezeza okwenjala kubanga kitufuna amafuta mbu buli kimu kijja kuba kiwedde kati emboozi eno neegattaako ampuliriza nkutwala butereevu nnyo ojuwulire ey'omusajja ono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'ebigambo byavuddemu ku nsonga eno ey'amafuta ag'ebunyolo so si ag'e naye nga federo yo tekyayogerwako. Mu kaweefube w'okwongera okuttaanya omulimu gw'okuzimba omudumu ogutambuza amafuta okuva e Bunyolo okutuuka mu ggwanga lya Tanzania, olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga asinkanye bakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa okuzimba omudumu gw'amafuta guno ki East African Crude Oil Pipeline nga bakulembeddwamu Gion Duro akulira ekitongole kino okwoza olutabaalo. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti Obwakabaka buwagira ekyokusima amafuta n'okuzimba omudumu ogugatambuza kyokka baagala gavumenti yeeyambisa ensimbi ezinaba zivudde mu mafuta gano zijje bannansi mu bwavu. Amafuta kya bugagga Katonda yagatuwa era ekyobugagga bw'obeera nakyo olina okyeyambisa okukola ku naawe ku byetaago byo n'olwekyo tetukkiriza n'abo abagamba nti amafuta tugalekeyo mu ttaka eyo kubanga mu myaka 2-3 tuganza n'okugwa ebbeeyi olwa tekinologiya gwe tugenda tulaba ennaku zino adibya ebyo ebiva mu mafuta naye tukyagala okukola enguudo kola asowe gwe mulaba aveeyo mu mafuta tukyagala okukola ebikopo ebyamasanda na biki bye bayita plastic byonna tubyetaaga. Bw'atyo asaba bakulu mu kitongole kino okufaayo ennyo ku butonde bw'ensi nga bakola omulimu gw'okuzimba omudumu guno ate n'okusaba ebintu ebirabwako ebiganyula bannayuganda. Ebikulu bye tulina okutunuulira amafuta nga gasimibwa obutonde bw'ensi bukuumibwa ekyo kikulu nnyo kuba tulabye mu nsi nnyingi ng'obutonde bw'ensi butyoboddwa n'abantu ne beegugunga era ne ssente ziva mu mafuta zikozesebwa ku biki kubanga mu mawanga agakyakula bafuna ssente mu mafuta n'ebyobugagga eby'omutaka ne badda mu by'okwejalabya abantu ne babeera mu bwavu obuyitirivu ate nga amafuta galeeta ssente. Omumyuka owokubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Waggwa yeebazizza ab'ekitongole kino olw'enteekateeka ennambulukufu gye babadde nayo mu kuliyirira abantu abaakosebwa enteekateeka eno. Thank you for compensating the people and doing all the investments you have done in the community. Ssenkulu w'ekitongole kino Gion Duro ategeezezza nti omudumu oguzimbibwa gwa kwongera okusitula ebyenfuna by'eggwanga lino n'embeera z'abantu ba bulijjo. We supported the construction of Kabajo Memorial School in Sambabute district. We support also to coffee growing through our livelihood activities, and I am a big fan of coffee, so I think I will need to test even more the Buganda coffee. And last point, we are supporting the construction of boreholes, to name a few. Paul Siano Mchibi, BBS Telefaina. Agesigika. Thank you very much. Kakati nno ampuliriza ebigambo byebyo ku mukutu ojja kubeera nga bifuna butereevu nnyo nakugamba nze wendi okubeera nga ntaganjula ensonga zonna obeere ng'ozitegeera ezo eziri okumpi n'eziri ewala eziri mu kizikiza ne mu kitangaala
Ssaabasajja Kabaka awangalala mu Buganda kaakati nno mukwano gwange mpuliriza gwe wena gy'oli yagala nnyo ensi yaffe Uganda gezaako kola ebyo ebyagazisa n'abaana bo n'abazzukulu bo ensi era fuba nnyo olabe nga ku nsi yo oteekako ettaffaali ne bwe liba ttono litya naye ng'olitaddeko mu kukyusa obuyinza budde emikono egy'abantu ba bulijjo. Isani out for now tukwatagane mu wakaddako. Bye bye.